ate onaaba wakateeka muno microphone ne laptop yo oli ku music era bajje babibbe. Naye kimanyi ne mayumba gali ga golofa bagenda ne babbayo. Anti ku percentage ki? Omubbi takyatunuulira percentage. Eno pulayi gyensinzira obusinzizi naye Kayanja atalina sikiru n'enjiyitamu. Naye ng'ebadde balemye n'okuggulawo. Ate nga yeggudde tuli munda. Omanyi emirimu gye mukoze okuggulawo wano. Era kyo nkikoze mbalage nti wali seefu mwe temutegedde kakodyo. Nze njagadde obalage nti wano wali seefu. N'ab'oku kyalo bategede nti wano wazibu nnyo okumenya. So tewasoboka. Kisoboka era ab'oku kyalo bw'oba okwataganye nabo bulungi. Era mujja kusobola okwekolera security nga ab'oku kyalo babadde baabooya bange bulungi okuva lwe najja. Naye bano abapya abazze ne basimba empaanyi empya mu mansioni yange ye bankozeemuko. Ekyo mujja kitereeza ne bakama bammwe. Ako tugenda kasootinga. Omuliraano gwetaaga kukwatagana. Mpaayo fuuti 2 nange mpeeyo fuuti 2 libeere ekkubo. Ate singa yansabye nze sirina buzibu era nandimuwadde kuba bino byansi era tugenda kufa tubireke. Sebyo mujja kukwatagana mu bitereeze. Wakati luli oluwanyi walusimbye. Awo si wagenda otandikira swimming pool. Jo wajoogerako. Kuba kati mujjidde mu kasana kati afande singa yawuzeewuzeemu okwo. Naawe n'owugaawugamuuko. Njagala buli atuuka eno nga eno yeewasibuka essanyu ly'okunsi otuukira mu kuwuga. Wali ngenda kusikawo ok'obuluumu tugezezze ne girlfriend wo tuwummulamu temwegattira mu mansioni mbateekerewo ekitaliiyo ttooyi buli ajja ojja omaze okupama osembulewo nakibagamba naluli sirina ttooyi bw'oba ojje wange making sure omaze okupama mbeera eno enkyata akubire bannayuganda nti banjokyereza mu nju tulina kyetutuuseeko bwe twakujja mu kkomera twakuwambaza ettisaati nga gundi oli NRM gwe yasubula amagenda awo naye oli Saanya basubula musubula yafubutuka eruzira nga ayambadde essaati ya muzeeyi twakwambazaako essaati abamuwozi anti era muwozi sobola nze muwagira tewali tabu ekyokuwagira omuntu ddembe lyo wakati awo ensi tuba tugifudde bwakabaka hati awo wetulaga nti ye mutendeke gwe tulina yasobola tuba tugifudde yasobola entalo oyo yasobola gwe tusibidde gwe tomanyi nti eggwanga lino lirina entalo tulina nezikyali e Congo gwe tomanyi nti nekkonyi takwatibwanga era abavubuka bali abatalina mirimu gwe kimanyi nti kkonyi gavumenti ya USA yamuteekako obuwumbi 40 mulabako bulabi naye koni atafa atalabibwako tetubanga gwe tuyita koni ng'ate muntu mulala twagenda okubeeramu akategeera nga tuwulira mbukoni atirimbula abantu tukuze tukaddiwa tuwulira koni takwatibwa abalala bonna bakwatibwa ye koni tabanga ate gwe anoonya koni nga ye koni ndino nkoze eki ndidde ki ate tetumuwadde sente nkalu tetuguze bulooka mulimu olidde ki olidde bulooka bakuleetedde bulooka ate bulooka za kisiza sente bakugenda kukuzimbira naye kati oyo aba akyogera ye aba yasiibye enjala oyo akyogera waba teyalidde asobola n'amaanyi agajja ayogere nenze omanyi njagala nnyo munauganda kati nze ndidde ku zaani naye ng'ataddewo contribution wanolabyewo kikola amakulu wano nkulike tinjagala nkujjonkere naye nga ndina kyenkuwadde nekuba tolina kyowadde muntu lwaki omala ebiseera Export TV to the world.
Tekeme kunigere kati. Neighbor wali omulabi alina y'amaka ennyumba ogirabye, alina ne security light, alina ne toyi, alinawo n'akayumba k'enkoko. Abayinganda banga abayingidde mu ttaka lyange. Nange nabagambye nedda basebo. Okolanga yingini yokolanga mwayingidde mu ttaka lyange. Olina obukodyo bwonna obusobola okulifuula okafula akakadde. Asedo misana guliwa guli side ki? Gwe anko soko lindeko okusima oli mu ttaka lyange gwe. Soko lindo sima nalino ate gwe waliwo luli. Olwo lwanyi terwali awo. Terwali awo kyogamba lutebye mu nju ya lutebye mu mansion olowooza sitegeera. Kati no luwanyi wokuba bwoti luba lutunudde mu mansion. Kyogamba mansion twagizimba mu ttaka lya mulala. Twazi mansion mu kugizimba eno twali twalekayo. Va ku bya measurement kyogamba wali nazimba mu ttaka lya mulala. Va mu byenkoba bino bijjeewo bino tebyali na wano. Anti bijjeewo tebyali wano kyogamba luno wopima bwoti okimanyi nti wano oba otunudde mu nju yange. Nabayimiriza dda. Kati ate embulayo bakwata oyinza okwogera ku kyobayimiriza n'obakwata ne mbakwata. Tozanyira mu ttaka lyange gundi. Ate kati kyogamba mansion nagizimba naawe mansion nagenda nagizimba mu ttaka lya mulala. Ono abaleta olukoba ekirala mukunja ogenda funa obuyinja. Ogenda funa kye bayita obuyinja nga kali. No, already twajja ne tuzimba. Kati kitegeeza olaba mukola bwe muti nga nozimba nzimbye singa nali sinnazimba ndowooza mwandiri mazeewo bumazi. Waliwo nga tutandika okuzimba. Kyogamba okitegeera manager tewajja twaleka naye eno. Aha n'akati akamu n'obuti obulala ab'obuli. Gundi sigenda ate kuŋŋamba bikkula mpapula ng'amaaso galaba. Kati onzize mu by'empapula ng'amaaso galaba. Kati gwe anko we baba basobodde okukola kino nga wooli ddala biki byogenda okukola. Nenga nze nalabye oluwanyi nga luli wano nga bo bali wano we bati. Nendowooza ne ngamba kyekyo we kiri. Ngamba bwe kyali. We twazimba nga twakatuuka wano eri poloti yaliwa. Jangu olaba akati kano. Kano tekaliwo. Kano bakakateekawo. Kati ate lwaki mu buteekateekawo? Ani soko gye? Soko gye anko. Jangu. Aha kanani akataddewo era lunani alutaddewo. Nnyonnyola. Ezaani azitaddewo. Kati bye mbagamba ebintu byammwe tebigatta. Anko, togenda ngamba nti wakasimbawo oluwanyi luno ndulaba lukyalina lubisi gwe nnyonnyole nti ogenda leeta ebipimo. Mbaddewo nga baakajja. Ani alutaddewo luno? Naye nga mbaddewo nga baakajja luno. Luno lwaliwo lwe twajja okuzimba. Luno we twali wano terwaliwo luno oluwanyi. Okitegedde. Ate naawe oli nabo musima. Nze sibadde nabo nze mbadde nzize musi. Kano ke kamu kali buli bwonna. Oluwanyi lubisi luno. Look at this. Kati ogenda kunnyonnyola ki ku luno oluwanyi olubisi? Luno.
luno sirinawo byogenda kuŋŋamba kulaga enju eyange mashoni yange eyita nalekayo distance eno kati luno lukulopye mulweddizeewo nga we mulutaddewo alutaddewo alweteerewo temwebuzaabuza nti si mwe mulutaddewo anti era tulusanzeewo gwe teekawo oluwanyiru anti kakati genda ogambe gundi byonna buli kimu nkirina naye togenda kuŋŋamba nti geoleete gundi ng'onaalesa oluwanyi n'alusimbawo ng'olulaba naawe lubisi yakalusaawo kitegeeza tuba kujja nga luno luwanyi lumazeewo ebbanga bandigambye nti lwaliwo nemwe ettaka mulibba misana ng'ensi eraba kati si bakujja ate nga muli ku ssimu olwedde mutandise okuzimba naye nga lwaki mukola ebintu bwe biti abooluganda gwolaba kiba kijja ttaano tewali kituufu kye ŋŋenda tegeera ng'oleesa oluwanyi olubisi n'olusimba mu manshoni yange bw'otyo manshoni yiye alaga kati kitegeeza kyaba agamba mbu manshoni erina ossengukamu ate anko ate gwe nkunyiigidde nnyo tolina namba yange ya simu gwasindisa emmotoka kati nembabuuza muli mu kuzimba nendooza abasumingipulu bewagamba nebaŋŋamba nti bo bali eno kati nkutegedde ekitegeeza wadde omanyi bano nze mbasindise nendooza oba gwe abasindise babagenda okusima naye buli ekigenda mu maaso ku ttaka nkubira essimu wentuuse babuuziza muli bamukunja si kyentuuse obabuuzaako kubanga ono abadde takimanyi nakoono naye nga wentuuse kyembabuuza muva wa mukunja kuba waleko ogambye njagala okukola kikusimawo kinya kyakyo swimming pool kiwaleko otugambye ku makya ani gwe nayogedde naye oba jjo sayogeddeko naawe oba ku whatsapp okuba ku whatsapp wansinikira message wangamba nja kujja ku Monday oba ku Lwokubiri kati ono gwe nasinikidde message naŋŋamba ngenda kukola tuyinza okujja ate onaŋŋambye manshoni yange mbwe ebisumuluzo abirese lwaki okola ebintu bwe biti kati yiye engeri gye tuggulawo yonna twagala yingirako munda tuwummulemu ekyanzimbisa manshoni okuyingira tuwummulemu Mama wina akasala. Nina nnyondo. Tujikube osojime. Leta tukagire. Zena kufa. Eyo si plywood ezo board za so anko ndoza kati okitegedde nti kyokoze tekibadde kati ettaka kitegeeza onayagala ntooleko era ndowooza buli kati kino kigenda bakyakuyiga anti yakulaga n'oluwanyi alutaddewo era omuntu alulaba alowooza lwamera anti tunula oluwanyi baakaluteekawo can you for the looking oluwanyi balutaddewo era omuntu walulaba ayinza okulowooza lupya lava lukadde bino byonna bipya bino byonna obiraba bipya era si bakujja wano mubadde mumaze kati ziriwa zondekedde ekinnya tutandikire ku kino kati ondekedde fuuti ziriwa kuba ne wano tewawera fuuti bbiri wano ate lwaki ontwala ku mugu wange ekinnyo kisimye mu manshoni naawe oli muzimbi ate eno layini eno naye si yogenda okusima mugu ono musingi kati kankubuuze ennyumba bw'obuga nti ebbulooka eriwo ate lwaki wano okoze bwoti olabba osima omusingi nga mugazi osobola kusema kano kati lindako kuba bw'oba ogamba
Bobo gamba. Ebloke liri dawa. Yeyo jalinnyeko. Ate guno musumali gwaki, guno omuti gwaki. Guno mugwa agenda kuwetako ogugende beri kati bopima wano kudda wano zikuwa futi 2 ze tuba tulekayo emergency na wano kuva wano ziba futi 2 ozirekayo naye ziba ze emergency katandi kankubuuza kino guno omusingi oli ku gwanju okitegedde gwanju ne bwe luba lujingo olutadde wano akabalaza kogenda kateekawo labayo ziri futi 2 kati bwema nga zimba olubalaza nsobola kuzimba lwa inches 18 zikwatemu awo buli muna Uganda azirabe nga n'ekigere ku 18 toziteekako kati amazzi ogenda kusereko kati amazzi ogenda gayo Obadde ogenda kumenyera wano ogenda ya box olaba no kati sokoleke kankubuuza mukunja naye baleka futi 2 naye ndeke futi 2 nezibera futi 4 kati kankubulira olaba mufuna we musobola oyita ate nyumba zineekisinga kwata wakabalaza kwata futi 11 gundi 18 zoga nze njagala jjeko akabalaza kuno ndabe gye kali kwata akabalaza kajjeko kuba liri kubo side esiwe nyumba ina ati kwata akabalaza olubalaza otulukutte kati akabalaza ke kanuwa kati kankubuuze ati kati kankubuuze kabalaza akonga ka step enba nonya yo kyenu ati kati oyinza okukalaba nga ka step tagenda tunule ate kati tunule no ojja kumaliriza ng'amazzi kati ga amazzi ogayiwa wano olugogo lwe lukomawo era amazzi ne gayiika watano kati olaba oba muzimbi bosi wo muyambi omugaye ti kino bwensembereza nnyo ennyumba neyibawo kireeta enkaayana kuba nayinza n'okugira amazzi n'agawunzikire ono tasembedde ono ali mu ttaka lyange mbanga nguze inji 20 ate ntoleko inji zinga 3 oba 5 zirekere kati enyumba naye agenda lekajjukira bana bajolo bote babako na ingini ababagaidinga sometimes olusinga mukola ne kati sokoleke like anti kati bayinza okumaliza nga buli mwayingide wamu ne omutali ekyo kiba mu buntu nomanya nti kano kawazi kendeka kuba ekikayanya abantu bano bwe buno obuntu kati gwolaga nti ekikomera olaga nti ebbuloka yeeno birigi eri wano kati wano bw'oba olese wano omuntu olubalaza luliriddawa toyinza kunga nti ennyumba ogiwadde kabalaza bwe kati yaregezayo kasitafuluma akalaza n'akalinnyako abali mu yamu yes kale tolutaddeeko naye ebbaati liri ligenda kuyiwawa kuba ebbaati lwe lubalaza ate musajja gwowoza nnyo ya box kati nange jengendo sereka sereka mwamba anko obuzibu bwowoza nnyo n'oluwanyi luli ensonga lwaki nakubuuziza lwaki mu mansion yange mutaddemu empanyi empya ani azitaddemu ng'ate mmwe muzimba nga neeno mulaga mmwe mubbye kale woba sigwa lutaddewo ettaka lyo liyitawo nkubuuza luli oluwanyi oluli mu mansion yani alutaddemu enamwe mulimba notalekayo ka distance yadde bw'oyogera fuuti 2 ndese fuuti 2 ne fuuti 2 ogenda kumaliriza okusitula oziteekemu olubalaza gubale kyenu guno gubale kyenu guno gubale sisiya wa kati kankubuuze kati omaze eno yonna omazeeyo ono bw'ani ayagala ogendako ku nnyumba ye anko togenda mu byokkaayana ati okiraba gw'ozimbye wano omazeeyo naye ono ne bw'anaaba akuba pulasita talina wamu togenda mu byokkaayana kale tuteeseganye nga yinginiya togenda mu byokkaayana mwagala nkuumewo ennyumba njiyise eno baleke genda mu poloti yammwe va mu kuyingira mu poloti yange ojje kulukuunyamu omuntu mubuulire ennyumba ejja mu poloti nga nayo ntono asobola okusigaza poloti gyayo kulukuunyamu ndala mu ssebo yayise mu makubo mazibu era mwe singa mubadde mufunye omuntu w'okusaagirako mubadde mugenda saaga omanya nti omalayo kabalaza talina yo waba afulumye abali mu yamu ne bamuzimbira wano bw'afuluma aba ali wamulala ng'afuluma alinya mu poloti y'omulala ali mu yamu gamba n'ensonda agenda kukawa n'ensonda yennyini eri yayingira mu kimu poloti n'ebyo nabyo mujjonkera byonna bye mujjonkere ne poloti temugijjonkera nedda nze tusobola kusooka ne tuyimiriramu ne musooka ate munaayimirira emeka mwayimiridde kyokoze naawe kiraba nti tebiriiyo
giri mu kwerekerayo. Kati ate mba mwasobodde oleeta oluwanyi ne mu lusimba mu mansion eriyo obubbi obusukka ku nedda n'ekirala anze nsanzeemu luwanyi ati toleseeyo bwe singa oŋŋamba nti ndese fuuti 2 ne mukunja kimukakatako zire naye gw'ozirese ng'ogenda ziteekamu olubalaza ne ivu y'ennyumba teziriiyo anti kati anko okumanya bimugezeeko atandise n'okwegaana oluwanyi lwe basimbye mu maaso n'olubalaza kubanza mugambye kati olubalaza lw'enju eno luluwa ono ayina amazzi agava eno toyinza butateeka nyumba ono bwe wavaayo amazzi labayo kuba kati amazzi bwe gava eri noze gwe nga yinginiya njagala okola ekiyamba kiraaya kale poloti ogirese eri oli mu kulwanira mu yange n'ogizimba ojja kutuuka akaseera tolina gy'okubira na kale kati wano ogenda kuba nga plasita ng'olinye mu ttaka lyani seeno kati birigi yo yino kati ogenda kuba plasita ng'oyimiridde Uncle Calvin byonna byannyonnyola bituufu plasita ogenda mu kuba ng'oyimiridde mu ttaka lyani okay enju yo yiino ekoma wano tugende mpola enju yo yiino ekoma wano si wogambye era olaga ettaka lyo likoma wano anti tokaye toyogera kaayana nedda toyogera kaayana nedda ate tukwatagane nga gwonziba kati leka nkubuuze jangu wano okomeza wano enjuuyo ettaka lyo likoma wano ontegedde pulasita ogenda mukuba ku nju ng'oyimiridde mu ttaka lyani kyogamba ogenda kweripa ku njuuyo ogikubeko pulasita wano tewali wama fuuti 2 fuuti ze 2 gwe zooyogerako birigi eno naye ate ogenda kuzimaliriza oziwa olubalaza era we ziba 2 lwaki empanyi mwazikyusizza ogenda kumaliriza oziwa olubalaza kuba birigi yiino ekyo singa mwakikoze edda ne mutadde na mukaayana empanyi lwaki zaatambudde ate kati onziza mu kusoma nga ndaba amaaso galaba ate ontwale mu kuleeta ebipimo nsome wakutte empanyi zaatambudde ate oŋŋambe leeta ebipimo wensanga empanyi ezitambudde tosooka kuntuma bipimo tusooke tutereeze empanyi ezaatambudde empanyi zitandise ofuna ebigere okitegeera gundi oli mu ttaka lyange gwe lyotwala byonna byenkubuuza enju egizimbye okomeza kuno okwekomera ddala ogenda kuba plasita ng'oli mu ttaka lyani empanyi zammwe ze mutaddewo empya zirekewo ne jjolo wajja azirabe nti n'empanyi obuzibu si bwa jjolo obuzibu bw'abano be batumye okuzimba bano abaagula neighborhood poloti kati lekawo empanyi zaabwe embisi nze bajje banyinyonnyole buli lunaku ate empanyi zimera ndala twazimba mansion ne tulekayo eno twalekayo naye mabega nalekayo kati kitegeeza ne gwe naleka eri naye afunza agire eddala ku mansion buladi tebaakomawo kujja ku ttaka n'otaŋŋamba bujja kutya ne mansion bagibbe anko enkuyege zaagala kulya mansion ogenda leetayo oyiro olinayo malaaya alaba ku ssente enkuyege oziraba buli mulimu ogukola n'ogwo ogukola naye sodo mazeemu amaanyi olekayo otya ate ekisumuluzo ddadi mulalu
twagala za mwezi Yene baba jalinze simwagala nze ndi bulungi. mukunja ngako n'omupangisa Wano nakifuma. Bakafuma nakifuma. omupangisa mukunja Nino mukono. Kayunga tomala kusala gundi. Ezibwa. Gundi anko njigira kufulu eno. Ebisumuluzo dadi bitekenga oba tubirekenga eno. Yiyo jijjeko. Naye ate ayinza ofunayo akawala n'akaleeta mu mansion yange ne beegattira omwo. Okuleka ng'otaddemu ekyuma muno. Muno mulina Yadda ole kano kalina vaako konna kano kalaba. gwe ogenda alaba engeri gyakikola abo babbi beeno. Gwe weesirikire lwaki okaayo? Mansion yiyo gwe waginzimbira lwaki ogirumirirwa nnyo? Gwe ndaba mansion yange ogira. Oluwanyi lulwo naawe olulaba lubisi oba lunogoddewa n'aleeta n'asimba. Kitegeeza bw'oba oguze poloti n'oddayo mu kyalo n'ogamba ndizimba omwaka ogujja, ogenda okutuuka wano ono wuuno amaze nga n'okuzimba yamala nga n'ow'emabega naye akukoze kyekimu ne mu maaso bakukoze kyekimu, osanga tewali poloti. balumenyawo balusazaawo amma okalaba kakano katopu kano kakutopu okalaba omunsi tigugu. Naye ekisinga okunakuwaza poloti agirese eri alwanira mu yange. Era bwe bagirese eri naye alwana alabe nga asikanze. kati akusembeza akuteekawo. Alu wano Gwe byonna byagala bikolere mu yiyo naye ate we muyingira ewange. Zino empanyi embisi tolina kyogenda kunyinyonnyola anko wange. Byonna twandibyogedde nga tewali mpanyi mbisi zaakajja. Ogenda tema mbuno nteme. Okwesaako ebiseera ebisingayo. Ono ebisumuluzo agenze kubirekayo. Naye togendako na plywood. Nejjambya nanga jja. Eyo gundi ogimanyi gwe. Oyo si pulayi. Kaba keetaaga oba kayondo. Nenga waliwo kakonyi. Jjambya tero okukola. Ono ye mukonyi weeno. Engeri gy'obabbamu abantu. Ongamba otya nti oli safe? Ojja kaabya ndabanga Mujjewo kamera zammwe. Ebisumuluzo kye ngenda okola kati tugenda nga bikulekera. Mujjewo kamera zammwe. Obayinza ozijjawo. Jjawo kamera zo. Jjawo naagimenye tuyingire. Kandi naffe katuyige obubbi. Naye sebe era alaalimu. Fuluma nkwanirize ate gwasookayo mu mansion yange. Kale kalibu nsanyusa okubalaba. Koleke kuba. Kwebale kujja kunnambulako. Eno ye nnyumba y'omuyimbi emu kuzisinga okuba mansion ez'amaanyi mu East Africa. Tuli ku mansion ya Mukunja. Bweti weefaanana. Ettaka lino wangamba kyali kirabo waggulagule. Nagulagule naye bankenderezaako kakasente tebanguzanga omuntu omulala. Abajjolo. So njagala kwebaza abajjolo contribution gye baakola ku bulamu bwa muganda wange ono n'okumufunira wano okulaba nti abaako wasooluba. Ekindeese eno kwe kulaba nti tukola omulimu omutuufu si guno. Naguno mutuufu ku nfuna yange. Guno mutuufu Mukunja tetwagala kunoonya nkya nga tetukulaba. Kyogamba basula mu zibbangalo temubanoonya nga nabo tebalabye. Twagala kunoonya nti mulina be mujjonkera wano. Tetwagala nkya bakuyise mu mwani mutanu mu plywood. Anti kye nali neetaaga mu byonna kuva mu bulamu buli obutali bwaffe. N'ogenda ku nju y'omuntu olw'okuba ye mugagga ne weekubya ekifaananyi n'oteeka ku social media n'ovuma abanaku. Kituufu. Okategedde kati nga njagala mbeere
kala wayinza olabikanga awabibi bimuuko naye nga bwe bulamu obwaddala weewange ne wendiraga abaana bange kuba kati gwe njija ku nju yo nenneekubya ekifaananyi trust me singa butya nenfa abaana bange bajja nnoonya bagambe enju ya taata eno gye yapositinganga eriwa saate wano abaana bajja kunoonya wano so ekindeese wano kwe kulaba nti Mukunja muteerako ettaffaali naye ate tukole omulimu omutuufu naye n'abaakoze kino abakwatiddeko era nabo mbeebaza mwebale nnyo naye nga Mukunja nze gwe mmanyi mukwano gwange Mukunja awagira Nuupu musajja wa Nuupu nnyo nze ndi musajja wa Muhoozi n'ekyo tekijjaawo Luganda mu bye twogera ne bye tudiscuss nga twali tudiscussinzeko ebyobufuzi naye bw'ofuna ekizibu mbaayo bwe nfuna ekizibu obaayo so ekindeese wano kwe kulaba nga nange neegatta ku Bannayuganda okulaba nti tuzimbira Mukunja ennyumba naye ate ennyumba etuweesa ekitiibwa nga Bannayuganda okitegedde bulungi ife abamuhoozi tetuyinza kukkiririza mu bino nzikiriza nti mansioni ne bwe tuba nga tusazeewo okuwa nga Bannayuganda ng'eggwanga nondawooza tukuwa ekisinga so olwaleero nzize ku ground okulaba nti nteme vuunike ettuufu erisooka ne tripu z'amataffaali morokeezi nga neyanzanya era nva wano musanyukireko munyize bunyize era nva wano nga amataffaali ago tugakoze eki tugaleese neyanzanya Bannayuganda ne bwe banaabanga bo bakwagala kubeera mu mbeera eno fe abawagizi bajje n'Omuhoozi ate tetuyinza kukkiriza kubeera mu ebyo ennyumba nja gizimba bwannamunigina munzimbiranga nga Kayanja mukwano gwange oba Kayanja mukwano gwa Muhoozi anti nkubuulira nze nga mukwano bino si bya bufuzi koza abala bajja kuddayo bagambe lwaki olina oyo Kayanja no bakipoliticizing bwe kitegedde mu Nuupu yo oba osigalayo oba obeerayo no problem fe tetukaka muntu kuwagira kyoyagala kuba ku Nuupu weesiva mu bwavu ne mu bugagga era bawenkusanze Nuupu wekutadde Nuupu si entaddewo olina abasajja ba Nuupu supidi anti olira Nuupu si entaddewo nze neetaddewo olwaleero wano emmotoka z'amataffaali ndekawo bbiri ndekawo bbiri ave mu kayumba k'embwa eno nju nati nkubuulira aŋambye ba Nuupu nedda Nuupu bawulire kyogamba omuntu singa akeera naga awagira Nuupu n'agenda akwata embwa Nuupu yeba ekutta embwa kuno si kukwata mbwa kuzimba kale wemba wa Nuupu nenzimba nze nezimbidde si Nuupu kati wuliriza Mukunja my brother nti ku birungi byonna by'okoze n'obwa solidi bw'oliko anti wuliriza buba butasiima nnyo okuba nti olina ky'otandiseewo abantu ne bagamba nti okusula mu plywood kyekyamakulu kye tusobola okukuddiza nze nina bye nsinziirako gamba nti Mukunja nno kamuteekeko ettaffaali kubanga ali mugwana nakulabako ng'okyusa obulamu bwa Shiba nakulabako ng'okyusa obwa maama we obw'abaana be n'Abannayuganda abalala singa wali oyagala kwekkusanga omuntu wandikutte ssente zaali zimala okukyusa obulamu bwo wali osobola n'okutunda tripu y'ekkata n'ogiguza omuntu n'agenda akuba ekyeyo wali osobola okusolooza essente ezo ne weegulira ettaka lino abajjolo lye bakuwadde oba lye wateekako akasente ne bakuwa ku ssente ntono oba okukola bino byonna naye ng'oyise mu kufera nti oyamba muntu okategedde bulungi kati buba butasiima nze okugamba nti Mukunja nkuwadde plywood nyongera kunnyika njagala nnyo Mukunja naawe obeere mu mativu nti eriyo Bannayuganda abaalaba ng'olina by'okola ne basiima nze sijja wano nti kubanga gwasinga ennyo okkuba emmundu mu Nuupu sijja wano kubanga njagala kujja ku mulamwa gwammwe gwe mulowooza nzijja wano nga Kayanja okulaga nti eriyo Abannayuganda abasiima oba awagira Muhoozi oba awagira NRM oba awagira Nuupu okategedde nze ndi ku operation kujja mu nnyumba ya nkoko Mukunja tosaana wano mansion eno musose jizala wano ati kankubuulire era bw'onaaba otandise okubeera wano mu maaso niyo gyoyita maaso niyo era abo abakuwaga nti abagamba nti munnaye beera awo beera be bagenda okukola ki beera be bagenda okuseka ate onaaba wakateeka muno microphone ne laptop yo oli ku music era bajje babibbe
nayo kimanyi ne mayumba gali ga gorofa bagenda ne babbayo anti ku percentage ki omubbi takyatunuulira percentage eno pulayi gyensinzira obusinzizi naye Kayanja atalina sikiru n'engiyitamu naye ng'ebadde balemye n'okuggulawo ate nga yeggudde tuli munda omanyi emirimu gye mukoze okuggulawo wano era kyo nkikoze mbalage nti wali seefu mwe temutegedde kakodiyo nze njagadde obalage nti wano wali seefu n'ab'oku kyalo bategedde nti wano wazibu nnyo okumenya so tewasoboka kisoboka era ab'oku kyalo bw'oba okwataganye nabo bulungi era mujja kusobola okwekolera security ab'oku kyalo babadde babooya bange bulungi okuva lwe najja naye bano abapya abazze ne basimba empaanyi empya mu mansion yange ye bankozeemuko ekyo mujja kitereeza ne bakama bammwe ako tugenda kasootinga omuliraano gwetaaga kukwatagana mpaayo fuuti 2 nange mpeeyo fuuti 2 libeere ekkubo ate singa yansabye nze sirina buzibu era nandimuwadde kuba bino byansi era tugenda kufa tubireke mujja kukwatagana mu bitereeze wakati luli oluwanyi walusimbye awo si wagenda otandikira swimming pool jo wajyogerako kuba kati mujjidde mu kasana kati afande singa yawuzeewuzeemuuko naawe n'owugaawugamuuko njagala buli atuuka eno nga eno yewasibuka essanyu ly'oku nsi otuukira mu kuwuga wali ngenda kusikawo ok'obuluumu tugezezze ne girlfriend wo tuwummulamu temwegattira mu mansioni mbateekerewo ekitaliiyo ttooyi buli ajja ojja omaze okupama osembulewo nakibagamba naluli sirina toyi bw'oba ojje wange making sure omaze okupama tugenda giteekawo mukuwuja toyi era bwe nali nzimba toyi nali emabega nalekayo twagala osaasaanya empitambi ku kyalo ssebo anti tujja era tumaze okweyamba abantu ba muzeeyi ssebo Kayanja ayongeddeko ettafaali mugambo ki bw'omugamba Calvin Kayanja ono jasi nina kusiima busiimi Calvin Kayanja nina bingi byesikkaanya naye atera okunjukiza naŋŋamba ebyobufuzi byatusangawo ate era biyinza okutuleka tuli bavubuka kati era buli we mba njogera naye mugamba nkwagala nnyo naye ojjongera mukama wange nange ne mugamba era nkwagala nnyo naye muhoozi tomuyisa bulungi naye muhoozi simujjongerangako ate nga kwensibidde naye simujjonkerangako muhoozi ate ak'okunywa mba muwayiriza nti muhoozi ne kitaffe Jeno Yoweri Kaguta Museveni oba jjonkera nnyo naye ng'ate kwensibidde nedda ne Museveni omulaba ebya Museveni ne woba tomujjonkedde ye byakoze ebibi buli omu abiraba tebyetaaga nasooka kunnyonnyola abantu kakati gwe omuntu ofuze wafuga bajjajjaffe ofuze baataata naffe oba mutuufu kuba oli munnayuganda tuliko tufuge era okyayagala ofuge n'abazzukulu kwegamba ekyo oli mutuufu kuba oli munnayuganda eryo ddembe lyo ne nange eddembe lyange okulondoba mu opposition ani gwe neetaaga kati mwerye mutatuwa anti mu kulonda ani gwe weetaaga kyogamba gwe wekatawagira Kyagulanyi tetumwe tuli banje naye lwaki ojjonkera nnyo anti bali bonna nze abakwatidde omumuli okubalaga ekkubo eyo tuveeyo kyensinga okusiima nebaza nnyo Uncle Calvin Kayanja ono waliwo ne lwe bansibako omuwala eyampayiriza ebisango ebyatwamukanga mukaddanyirira yampayiriza awo emisango ne banteeka mu kkomera era ku bantu abanjirawo omubiri Calvin Kayanja ono yasituka najja mu kkomera ne bamakinga sure nti nfulumayo ne maama Fiina oyo n'abalala bangi sobola kubamenya ne mbamalayo then ne tutambuza obulamu obuto obw'endongo ne biddamu ne bintabukako bino n'okubita nali mbitadde nga nzizeeyo mu kyalo kyaffe eyo Sonko Muhammad oyo ne Balista Timo n'abantu ba social media ne bajja ne bambeereramu so mu kumbeereramu akasente ke baali banfunidde akaasooka nabaga twakayanamuko ne Sonko ne mugamba sola kwata kasente kano ate ngende nkapangiseemu enju wakiri kanzimbe enju ejja mu kasente kano kwasaganya tujja biggusa so kati kwe kuzimba enju gye nawulire sente ze nali nnina naye nse nnyo woba osobodde okukyalako ku mansion ate si gumu bwe tukwata ku muntu tumuggusa ffe tukwagala mu bulamu bulungi kyekisooka teweetaaga kukola bingi nnyo ensi oku appreciatinga ekitono kye wakola wasiga omutima mu bantu nti balina okuyamba
kuba gwe walaga nti n'abalalwa abali ku kkuba abamu si balwadde embeera. Shiba obulamu bwe wamusangamu ne bwe wamuteekamu waliwo abaali batasuubira nti asobola n'okuyimba. Omwana we ali ku scholarship asoma yali talina mukisa ogwo. Embeera bw'ekkwatamu nga bw'ekukutte bubeera bubulwa bw'amagezi omuntu ategeera obutakudduukirira. Ndi wano nkoowola bannayuganda bonna nga sigambye kibiina ki ky'owagira kubanza ali wano mumanyi bulungi ku General MK kwensibidde ono ali wano wa Nuupu naye nsinziira ku ebyo ku bantu be yayamba n'akyusa obulamu kuba simanyi Shiba gwe yayamba oba wa kibiina ki naye nkimanyi nti munnayuganda. So ekindeese wano kwe kutema evvuunika erisooka n'emmotoka 2 ez'amabulooka ate ezo bwe ziggwawo era nzira tulabire ddala omulimu guno gukola ki gutuukawa. So bannayuganda mwe namba koowola bw'oba oyina ky'oyina mukunja tumuyamba okumuggyako omukono so kumuteeka mu mbeera eno enkyata akubire bannayuganda nti banjokyereza mu nju. Si ntulina kye tutuuseeko bwe twakujja mu kkomera twakuwambaza ettisaati nga gundi oli NRM gwe yasuubula amagenda awo naye oli Saanya yafubutuka eruzira nga ayambadde essaati ya muzeeyi twakwambazaako essaati abamuwozi anti era muwozi sobola nze muwagira tewali taabu ekyokuwagira omuntu ddembe lyo kati awo ensi tuba tugifudde Bwakabaka hati awo wetulaga nti ye mutendeke gwe tulina yasobola tuba tugifudde yasobola entalo oyo yasobola gwe tusibidde gwe tomanyi nti eggwanga lino lirina entalo tulina nezikyali e Congo gwe tomanyi nti nekkonyi takwatibwanga era abavubuka bali abatalina mirimu gwe kimanyi nti kkonyi gavumenti ya USA yamuteekako obuwumbi 40 mulabako bulabi naye kkonyi atafa atalabibwako tetubanga gwe tuyita kkonyi ng'ate muntu mulala twagenda okubeeramu akategeera nga tuwulira mbukoni atirimbula abantu tukuze tukaddiwa tuwulira koni takwatibwa abalala bonna bakwatibwa ye koni tabanga ate gwe anoonya koni nga ye kati gwe USA giwe information ye eyina bilioni 40 nze mukulowooza okwange twagala kuba mbwavu mukulowooza okwangu tabanga anoonya koni nga ye koni USA egaba akalabo ka bilioni 40 gwe ne bwogiwa bu information nti koni alabika amuguze ya time yono nga sente bazikuwa nga sente bakuwa nze ngamba muba munoonya muyinza bamwe muli koni omanyiri neggwanga zibwe nyo mu bya security lino eggwanga lyafuuka zibu nze n'otoletulemu byakwerinda bw'okimanyi luli twali mu kyalo ne wajesigama eno enju eno mansion wulira eno mansion neka yange agiwulira kati wulira twali mu kyalo era nga tuwakana ne jjajja wembeeredde omulwadde nga jjajja mugamba Museveni yoyo gwe twasangawo abafuga jjajja n'agamba nange simanyi bulungi onalaba nga yakyukamu yatuga oba omutuufu yafa nga waliwo omulala yoyo musaba akyusa bukyusa mannya talwala tafa yetubuhabulwa muzeitu musiibula luno kino ekisanja ekisembayo tuleeta mutabani we fe abamwesibako nno mutabani si byaliko zigattamu obuwagizi bwonna okuva ku mawanga agatwetaaledde amawanga gonna gakkiriza nti omwana ono standby generator ate kwe tusibidde yali ayagala kuba Kenya ate sobola omuwagira ate okugiraga nti teyinza kutwesimbamu Kenya tewalaba ebyagituukako ate tuba kugendayo kumaliriza kwekalakaasa kwayo singa nakati gavumenti mwe mwakumaliriza wano the power of Africa super power mu Africa Uganda lwa muwoozi kati mwabagenda ne mmaliriza n'entalo z'okumirirwano mwe mwatidde bana abaana abasimbye obusimbi ennyiriri ku birthday
bano abaana ababakanze mbo bayinza oba baleeta bali mu buyeekera bagenda kuyigirizibwa we balima n'okulunda ente. Sanya yava mu kkomera ng'amanyi ovuga boda boda. Oba obadde content. Oyabadde content. Baba wadde content. Mumunja abasajja beri tebakujonkera. Abasajja bawa nti tumuwadde obuyambi. Nti mumuwadde obuyambi muli mumukyusa mumukonvinsinga. Mugunja abasajja bayinza okukuvuma ne bakutwala nga mpuuga. Nti nonkoze ki? Kino olidde. Ndidde ki? Ate tetumuwadde ssente nkalu. Fetuguze buloka mulimu gugende. Nti olidde ki? Olidde buloka. Olidde buloka. Bakuleetedde buloka. Ate buloka za kisiza ssente bakugenda kukuzimbira. Naye kati oyo aba akyogera ye aba yasiibye enjala. Oyo akyogera waba teyalidde asobola n'amaanyi agajja ayogere. Ndenzo manyi njagala nnyo muna Uganda. Kati nze ndidde ku zaani. Nenga ataddewo contribution. Wanolabyewo Pierre. Kikola amakulu. Wano nkulike. Tinjagala nkujjonkere. Naye nga ndina kye nkuwadde. Kuba tolina ky'owadde muntu. Lwaki omala ebiseera? No, olaba ebintu ebyo oluusi we mbitunuulira wateekwa okuba waliwo abantu abalwana ennyo ensi esigale nga abantu tebakwatagana. Omanyi gwe oyinza obeera awo oli n'abaseesaamu mwawukane nga ye mu kwawukana kwammwe ne mwekutulakutula ye waafuniramu. Okategedde ng'era buli waabalaba nga mugezaako okwegatta bwe muti. Okategedde ye ekyo kimuyisa bubi. Kakati Kayanja akugambye azze wano nga Calvin Kayanja. Naye ate nze sikulinaako buzibu gwe kukitaputa nga w'oyagala. Nze sirina buyinza ku ndowooza ya muntu yenna. Okategedde nze buli muntu ntambula naye kyotasobola kyusa ye ndowooza yange. Ono akugambye ye alina gw'ayagala adde akwate entebe afuge eggwanga. Nange ne mugamba nze njagala Bobby yaba alifuga. Okategedde kati oyagala mukube bukubi nnyondo ku mutwe olw'okuba yawagira mulala. Ye nga tankubye nze olw'owagira gwe njagala. Okategedde nze gwe njagala ali mu mutwe gwange. Nina ensonga zange lwaki gwe njagala Kyagulanyi afuge. Nono asobola oba n'ensonga ze lwaki ye alina omulala gwayakola ki? Ensi bwete bwe tulina ogitambuza. Export TV to the world.